Okyali ku ensi Buganda webale nnyo ajjaje kobiddeko munnange nga tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule olunaku lwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Mukama wange Nsaasira. Munnange Mivule yalaba akazizza okuvuga mmotoka n'alaba ng'okutuulira awo mu biseera ebimu mwataakoleranga wa mukama we kwabanga kufiirwa bw'atyo kwe kusala amagezi okugenda ng'anoonyereza emirimu gyalejjalejja ku mmotoka ezo z'abasuubuzi era afuneyo ku busente. Oluusi yagenderanga kulooleza abasombi b'omusenyu n'atikkanga omusenyu n'okuggyako yatikkanga amataffaali ku loole ate n'okugapangululako. Yagendanga ku byuma bya ppamba oluusi nayo n'abaayo byakolayo era n'afuna ku busente. Ebyuma by'emmwanyi nabyo yabituukangako ntakera olw'obulimu obutonotono obwagwangawo bwe yakolanga. Lumu bwe yagenda okubuuza omusajja eyali nannyini kimotoka ekya loole ekyasombanga ebintu obanga yalina gye yali agenda okukola, omusajja yamuddamu nti mwattu nkulabidde mu maddu mpulira nti omanyi okuvuga mmotoka bwe guli. Ko Mivule nti ssebo nsobola okuvuga nvugira ddala bulungi wabula sinnafuna layisinsi. Omusajja kwe kumuddamu nti eby'obutaba na layisinsi bizze ebbali, gino emirimu egyaffe tukola gya lunaku ate nga gya bubba ffe kasita tutuukiriza abaguzi baffe bye beetaaga nga tugamba nti amiina. Ffe emirimu gy'abantu tugikola kawungeezi. Kye ŋŋamba kye kino, njagala enkojje wano mu ssaawa ze zimu ddala nga zojjiddemu. Olwaleero nina omwami eyansabye okumutwalira omusenyu loole nnya nnamba. Singa enkya tumuwaayo 2 ne luli ne tumuwa 2 nja kubanga nfunye akatale kuba bwe nsanyusa omusajja ng'oyo ate yantunda awalala n'enfuna emirimu egimbeezaawo. Ekintu ekikulu Mivule kye yali ayagala ku musajja oli yali amaze okukiwulira era olwasirisa ati okwogera Mivule n'amugamba nti ssebo maliridde okukuweereza n'obwesigwa n'amaanyi gange gonna. Eky'omukisa enkya tujja kukola nkya lyokka. Omusajja kwe kumuddamu nti kale nno ssebo eby'ensimbi tunaabitereeza enkyanguze. Ko Mivule nti mukama wange eby'ensimbi kikulu nnyo tujja kubikaanyaako mangu. Mivule yannyuka ku ssaawa 7:30 era teyaddayo. Yalina busente bwe butonotono mu mpale. Obwo nno bwe yagulamu ebibajjo bya muwogo ebyo nno bye yalyanga tannagenda wa musajja kubakana na mirimu. Olwamala okulya n'atambula essaawa ziba ziri 8:30 nga atuuse ku mulimu. Teyalwa n'asimba ekisumuluzo mu mmotoka okutemya n'okuzibula nga yayasedda. Omuvubuka agivuumizzaamu awo efumbukudde erikka eryakirako ery'ekikoomi oluvannyuma n'agizikiza n'ategeeza nnyiniyo nga bwe yali ennamu ennyo era ey'amaanyi newankubadde nga nnyini mmotoka yali asuubira nti omulimu gwali gwa nnaku 2. Mivule yamalirira nti ku olwo gwali guggwa agende n'obusente bwe bwonna. Bw'atyo teyalwa ng'atandika kukola ku ssaawa 10. Loole 2 yali azimaze okuzituusa naye ekuba omunaku nga bwetakya Mivule aba atwala omusenyu loole ey'okuna era esembayo entabwe n'emujjira. Yali kyajje agguke ati mu mwasanjala w'entebe n'asuula amaaso ku kalabirwamu agenda okwetegereza ng'alaba kadenge. Mu biseera ebyo emmotoka za poliisi ezayitibwanga UPP Uganda Protectorate Police ejja ebbinkira nnyini obusozi ebuyitako ng'eyita ku museetwe. Musajja wattu ebyoka ne bimweggunda n'akatuuyo ne kajja. Abaserikale bwe bagisemberera ne beewuunya nnyo mmotoka efaanana etyo okubeera ku luguudo ate ne yeetikka n'omusenyu omungi gutyo. Namuziga ez'emabega zombi zaali zizina era nga ziringa ezigenda okubuukako. Boodi yennyini yali eyuuga buyuuzi nga balugu atannakwata mutuba nga nno n'okukekkera kwetadde. Mivule bwe yatuuka ku kasozi n'akyusa giya naye mukama wange we yakwasiza giya gye yali yeetaaga ng'ebyuma bireekaanye ne bikamala. Awo abasirikale we baakakasizza nti eyali avuga mmotoka yali muyiga oba si ekyo nga mmotoka ye yali endwadde. Mivule bwe yavuunuka akasozi ng'alaba abasirikale era bamulemeddeko kwe kwevaamu n'ababira mmotoka omuliro abeesuuleko akabanga asobole
okuweta okuva mu luguudo olunene nga bakyali walako, naye kitawe yakootakoota mu gaalumonde. Mivule bwe yatuuka ku kkubo w'akyamira n'aweta loola ebitaweteka eby'embi mmotoka n'emulemerera bwe yalinnya ku kiziiza nga nakyo tekikyamuyamba. Olwo mmotoka n'egenda nga bwe yayagala. Yasooka ku nnyumba n'egikuba ensonda n'amabaati agamu n'egenda nago. Mmotoka teyalina weeraalira, yagenda bugenzi n'ezikiriza embuzi ezaali zirya ebiwata. Ekulubbye eyigukuludde akatandaalo akaali kajjudde ebyatika. Ebyo byonna nno tebyalutonda. Mmotoka ekyagisaza ku lugendo gwe mukookoowo omunene gwe yeggundako n'efufuggalira kuli. Nga bwe bagamba nti binsobedde omuddo gusobera alima. Ne ku luno Mivule ebyamusobera. Musajja wattu yagenda okwesowola mu kimotoka ekyali kifufunyadde nga yenna alinga omuntu eyali yakalwalira omwezi omulamba asigalidde okufa. Abaserikale okumukubako ekimunye nga bakwata. Abaserikale baamubuuza ebbaluwa emukkiriza okuvuga mmotoka nga Ssempala atamaaso. Baamubuuza ebintu ebirala ebifa ku loole gye yali avuga nga ssebo wange talina na kimu kyamanyi. Ebyokupima n'okuwandiika nga biwedde nga Mivule batwala mu kawome. Enkeera akabenje ako gwe gwali omutwe omukulu mu mpapula z'amawulire. Buli lumu lwamuwandiikako bwalwo, era gino gye gyali emitwe. Lulangalanga alula. Embuzi 5 tezaalutonze, Katonda yazzizza bibye. Abusolomu agenda ali enkoko ye. Mukomera Mivule yamalamu akabanga nga tannawozesebwa, naye ekiseera ekyo kyamuyamba nnyo kubanga yafuniramu amagezi n'ebirowoozo ebitagambika ebyamuyamba mu kuwoza omusango gwe. Mivule yagenda okwesimba mu maaso g'omulamuzi nga mugumu eby'ekitalo kubanga basibe banne baali bamaze okumuwozesa enfunda nnyingi era nga bamusalidde ekibonerezo kya kusibwa emyezi mitonotono. Omulamuzi yabuuza Mivule nti omusango ogukuleeseza mu kkooti eno ogumanyi? Ko ye nti ngumanyi mukama wange. Omulamuzi n'amubuuza nti olina ebbaluwa ekukkiriza okuvuga ekidduka kyonna? Ko ye nti sigirina mukama wange era simanyi ddala na bwefaanana. Abaali mu kkooti yabawa nseko. Omulamuzi n'amuddira n'amubuuza nti kale wagenderera ki okwaŋŋanga okuvuga ekidduka nga kiri mu mbeera embi ate nga naawe tolina bbaluwa ekukkiriza kukivuga? Ye kwe kuddamu nga yenna yeewombeese nti mukama wange nga bw'ondaba nnyambadde bwe ntyo bwe nfaananira ddala. Ate kkooti yonna nejjula enseko. Mivule ne yeeyongera okunnyonnyola nti taata ndi muntu munaku nnyo ate mbonyeebonye nnyo, saagenderera kwonoona yadde okuzikiriza obulamu bw'ekintu kyonna, naye nalabira awo ng'emmotoka entabukidde enkunguzza entwala gyeyagala. Era mukama wange singa Katonda teyambikkako kasubi, singa nange z'embuyaga ezikunsa engoye era eziyuguumya n'emiti. Nali ssebo neepakasiza ku kasente kuba nali naakamala ennaku 3 nga sirina kyendya, naye n'ensimbi mukama wange ze nali nkolerera male ngwe kuleenya eno saafunako wadde ey'ettaano bweti. Naye mukama wange Nsaasira onziriremu ng'onsalira ekibonerezo. Omulamuzi bwe yali awa ensala ye yagamba bw'ati, Mivule okyali muvubuka nnyo naye ensaaliddwa nnyo kubanga wazza emisango enkumu giti. Omusango ogusooka okuvuga ekidduka nga tolina bbaluwa ekukkiriza kukivuga. Omusango omulala okuvuga mmotoka nga teri mu insuwalensi. Omusango omulala okukozesa ekidduka nga tekifunanga layisinsi ekikkiriza kutambulira ku luguudo. Omusango omulala okuvuga ekidduka n'obulagajjavu n'ozikiriza obulamu bw'ebisolo n'oyonoona ebintu mu maka g'omuntu. Okusinziira ku mbeera y'obulamu bwo ojja kusibwa mu kkomera emyezi 6. Mivule yalinga eyali mu kirooto kubanga yali alowooza kuweebwa ekibonerezo kinene nnyo bw'atyo kwe kuzzibwa mu kabula muliro, naye nga musanyufu. Bakadde be bonna okusibwa kwe baakumanyira mu mawulire agaafuluma enkeera. Ogumu ku mitwe egyalabikira mu mpapula z'amawulire gwali gugamba nti eyatta embuzi awanjegedde omulamuzi. Ekitundu ekyasooka kyali kisoma bwe kiti, omuvubuka Christopher Abusolomu Mivule atemera mu gy'obukulu 25 mutabani wa Misuseera Ddiba ow'ebugerere. Omulamuzi mu kkooti enkulu e Kampala yamutuzze ku myezi 6 olw'okuvuga
ekidduka n'obulagajjavu n'awabya mmotoka, okwavu okufa kw'embuzi n'okwonooneka kw'ebintu ebirala. Abantu abaali bamanyi Mivule amawulire gaabajja enviiri ku mutwe, naye Ddiba kata gamujje ku nsi. Ddiba yali atudde mu ddiiro lye awo atadde bugaalubindi bwe ku maaso asoma mu byawandiikibwa ebitukuvu, nga ne kyayi we bw'awola ne zireeta muliraanwa we ow'omu ddembo ng'ajja akalaakalanye n'akatabo. Ddiba bwe yamulaba n'amwaniriza, naye yamuddamu nti, ndabiseeko naye si birungi. Mutabani w'oku kibuga ali kumeera eruzira emyezi 6, mbisome mu katabo kaakano. Ddiba kwe kubuuza nti, mutabani ki? Mivule. Kooli nti, Mivule. Ddiba n'abuuka n'alaliira, gaalubindi zaava mu ngalo ne zigwa mu busubi. Aweera n'azirinnyalinnya ne zibetenteka. Olukoona lwe yakoona emmeeza, ekikopo kye yali yaakakuumira emyaka 13, nakyo kwe kuwanattuka ne kigwa. Essuwaani n'evaamu embajjo 4 n'omukonda nagwo ne gulugenda. Ddiba yalwawo nnyo okutereera, naye oluvannyuma nga ne zirobola azze, muliraanwa n'alyoka abasomera ebintu nga bwe byali. Ddiba ng'asirikiridde okumala akaseera, kwe kubuuza banne nti, nkole ntya neetuge? Kubanga kye nkyalinda ku nsi kuno sikiraba. N'alyanga ntya emmere n'enzika mu lubuto, nga ssebo alya ebikalu bitaaka. Neebakanga ntya ne tujja, ng'omwana wange asula ku lwazi. Nze Ddiba naasekanga ntya nga mutabani wange bamujunga, bamwetisse ebibano ebyokumubendula ekifuba. Akola nnyini obutassa mukono. Woo, nga ndabye nnyo n'omwana wange omubwati gwe nnina. Ebbanga eryo lyonna Ddiba we yali ayaziiranira atyo, zirobola yali afukamidde nga bw'akulukusa amaziga n'okuwuniikirira. Abazadde be bombi baanyolwa nnyo ne beekubagiza olw'omwana waabwe, olw'engeri ennungi Mivule gye yali yeeyisaamu ng'ali mu kkomera. Ebbanga ery'emyezi 6 eryali limusaliddwa teryaggwako ne bamuta. Toofa okulinnya ebweru w'ekkomera, yalinga yali alinnye mu ggulu. Mikwano gye n'eŋŋanda baagenda okumulindirira. Yabagamba nti, bannange, sirina kyentegeera kaakati. Omuvubuka ekibuye ewa ssengaawe yamalawo ssaawa emu n'alyoka agenda e Bugerere. Yamala kumpi omwezi mulamba nga taseguka waka, wabula okwaniriza abantu abakulu n'abato abajjanga okumulabako n'okumukulisa okuwona ekkomera. Yeewuunya nnyo enkolagana ennungi bakadde be gye baalina n'abantu ku kyalo. Mivule yafuna ebirabo ebitagambika, naye ekyasinga okumusanyusa mu byonna kyali kya bubbo bubiri omwana omuwala Edida Nakatudde bwe yamuwa. Omulenzi yeekaliriza nnyo Nakatudde era n'amusiima bya nsusso. Mivule yeewuunya nnyo ebintu ebirungi abantu bye baamukolera ku kyalo ky'ewaabwe. Kitaawe yasanyuka nnyo okubeera ne mutabani we mu kiseera omulenzi we yali atandikidde okutegeera ensi nga bw'erimu ebirungi n'ebibi. Ddiba yatambuza mutabani we n'amumazaako ebyalo byonna mu kitundu ky'ewaabwe ng'agenda amulaga mikwano gye. Mivule yali avubukidde ddala bw'atyo, buli kigambo kitaawe kye yasimbangako ennyo amannyo na buli kikolwa kye yassangako essira, ng'omulenzi naye akiwandiika mu mmeeme ye. Ebbanga Mivule lyamala ne bakadde be yalowolezaamu ebintu nkumu nnyo. Yakuba akafaananyi ak'obulamu bw'abakadde be obwali busigadde ng'alaba emyaka gyali gisalise nnyo. Ekyo n'akitegeerera ddala, bw'atyo n'alaba okubeera nabo n'okubayamba kyekyali kisinga obulungi. Bakadde be teyabaatulira kirowoozo ekyo, naye oluvannyuma baakimanya okusinziira ku bikolwa bye. Era ddala obukulu buwoomya ttooke, naye nga Ddiba ne munne zirobola lwakubalaba okuseenya nviiri, naye nga nabo baali mata. Abalungi tetujja kusukako wano, ebisingako awo katubirabe mu kitundu kyaffe ekinaddako nga tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule akawandiikibwa Solomon Ike Mpalanyi. Kabanda Musoke kanzira ekyaggwe munnange, tuddingana ate ku mulundi ogunaddako. Anti munnange si Buganda, kuno kwe kwaffe.